Banayo omuliro gutuyisa bubi nnyo, tetulina muliro, tugenze ku kyajinga amasimu. Munatusonyiwa tusonyiwire ddala kati nikozesaako simu ndala naye nga very soon tujja kuba tukomawo. Tujja kuba tukomawo nga tufunye omuliro. Mayiga tanaba kutuuka wano. Mayiga tanaba kutuuka, abanyampi be aba NRM bwe bali batuuse naye kati ngira amalagako just mu ddakiika 10 zokka bwe ziti tumale tuggalewo tugende tukyajinge tukomewo. Tukyajinga eno we tulina Mayiga. Yes, naye omusajja ambuziza mu Luganda awo n'ambuza ebigambo bingi eby'Oluganda n'ateeka mu ngero ne mugamba osirumanyi. Nze mugamba nze ndi wano wa humanity. Nze bagambye ndi wano for humanity. Munaye abantu bali wano batya n'okujja, bali mu kwekweka. Bagezaako kunoonya omulambo omulala naye teguliiwo. Naye olaba ekintu okukola ekintu mutukoze mubi nnyo, oba mwa batunyigiriza ebijja biggwawo. Banaye ensonga zino muzogereko, ensonga zino muzogereko, mwogere ku nsonga zino, ensonga zino muzogereko. Mwogere ku nsonga zino. Munaye abantu abava okuyingira babadde banoonya omulyango oguli emabega, bagamba mbu afe abeekalakasa tutidde nnyo. Erya gundi ejenti wa Museveni avuddeyo n'agamba mbu ffe twekalakasa tutiddeyo nnyo. Naye kati bo baagala kuyitira mabega, tebamanyi na mulyango gubayingiza. Wano kituyambye nnyo nti omulyango oguyingira gwe guli gumu n'omulyango ogufuluma gwego gwennyini. Kati teri yeebuzaabuza wano, buli ayingira buli ayingira tuba tumukutte. So abadde ku live eri mbadde nkyabagamba nti nno Mayiga, mbadde nkyabagamba omanyi president waffe yazze wano recently. President Kyagulanyi yazze wano, yazze UK ebiseera ebyo ogwasembyeyo. Omusajja yali ng'akola omulimu gw'okuvuga president oba ng'atambulira nnyo ku president, naye yeenyigidde mu bintu bino. Kati tetumanyi oba agenzeyo kutugirayo byama oba naye ali mu kakundi k'abo abakolagana ne Mayiga aka NRM. Njagala mubategeere nti ekintu kyonna kyonna ekituukawo in the future, oyo omusajja ne tumuwa omulimu ogukuma president, njagala mutegeere nti naye akolagana n'abalabe ba president. Njagala mukitegeere omusajja ayingidde omwo, ayingiddemu. Naye ffe tugambye tetusobola kuyingira mu nnyumba ya Sitaani, tugenda kubeera wano twekalakasize wano. Abaana bannambi abayimidde n'abanyigiriza batyamu oluku bannange taata naye ebintu ebirimu okuyigiriza abantu nga biswaza, beswaliza ddala nnyo 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 nnyo. Ebintu ebirimu okuyigiriza abantu ng'obyenyigiramu nga biswaza.
Alwa. Alwa? Musaini kuno katuli? Oli Mwarabu. Banaye munatusonyiwa omuliro mutono nnyo naye nga tubaddeko live ne tuvaako tuvuddeko naye nga tuli ku charging amasimu Mayiga tanaba kutuuka naye ffe tugambe tulina okumusooka wano twagala atuuke wano nga ffe tumaze dde okumuteekera ebigambo bye mu bitiibwa bye bava kutulangira mbu ffe mbu Ssaabasajja yalonda Mayiga n'amuteekako era Ssaabasajja tavuwangayo n'agoba Mayiga nti nno n'olwekyo mbu ffe tusirike nga Mayiga akola byayagala byonna byonna ng'anyigiriza eggwanga Uganda ffe tetumugamba nedda ssebo twetegeerera bwe tuba nga tuli mu Buganda nga tuli Baganda tumanye eddembe lyaffe liba linyigirizibwa tulina okuvangayo ne twogera kati abakolagaana abo batumazeeko eddembe n'abatunyigiriza tulina okuvangayo ne tubaatulira bwe tuba tetusobola kubatuusaako balabe nga bwe batutuusaako tuveeyo twekalakaasi mu ddembe bwe baba batuttanga naffe tusobola okubatta tubatte naffe twebaaneko tubeere tusurvivinge naye ffe kyetulinawo mu mulembe gwaffe guno ffe tugamba nti si musaayi gwa kutingana gwe kusobola okutuleetera emirembe tulina kubeera nga tusigalira ku mazima na bwenkanya amazima n'obwenkanya tulina okiremerako era ne Ssaabasajja Kabaka azze agamba amazima n'obwenkanya kintu kikulu nnyo naye kati Ssaabasajja ali ku blackmail bagamba mutavangayo n'agoba eyeeyita Katikkiro mbutamugobanga so nno Ssaabasajja wabanga yateekawo Mayiga mbutumuseemu ekitiibwa naye tutuse Mayiga ekitiibwa nga ye teyeesaamu kitiibwa kati awo ekitiibwa tuba tubulunga Mayiga tumuvoola oba tuba tumuvodde tuba tuvodde Ssaabasajja Kabaka Banaye Abannayuganda nze ngamba buli omu alina okwetegerera ffe tugamba Ssaabasajja tumwagala nnyo era tumuwagira era tuwagira obwa Ssaabasajja obwakabaka bubeerewo era ennono ebeere y'amaanyi nnyo kingdom yaffe ebeere y'amaanyi nnyo nga temanyirirwa Banyarwanda bazzeemu okuwamba okuttibwa kati ffe bye tugamba naye bana batuwa blackmail ne bagamba mbu ffe tubavoola kati mbu Ssaabasajja yamulonda oba Ssaabasajja wabanga yamulonda ate ne tumuvoola tuba tuvodde Ssaabasajja Kabaka ekyo kyokka kyebeekwasizaako ekyo kyebeekwasizaako beekwasa Sebo genda munda omwo Sebo ensonga zaffe muzituuseeyo nti nno obwa Ssaabasajja tuli mu buwambe naye abantu batyo kibakoze bubi tibalina mulyango gumu gwokka oguyingira n'ogufuluma balina mulyango gumu oguyingira n'ogufuluma Sebo omusajja anangidde n'agamba angambye mbuno tulina labayo omusajja kyagambye omusajja agambye mbu tulina certain distance mbu tulina olukusa naye mugamba ekyo si kizibu kyo ffe tuzze kwekalakasa mu ddembe n'agamba kibadde okimanyi nga mulina distance temulina okubeeramu mulina distance yemulina okubeeramu nga mwekalakaasa mbu tulina okubyera mu certain distance simanyi biki ate omusajja ng'avaayo mbu nina okwetunuzaamu kamera ng'ajogera naye ngamba yes tekirina buzibu ekyokwetunuzaamu kamera si gondagira naye kati njagala kulagira ddala nti tekyendiko n'ensonga nene nnyo ate tuli wano by the way tuli wano abakatuuka bwe bati mbadde batuvodde bagambye mbu tuli batono nnyo mbu ate tuli batiitiizi mbu twekwese oyo omwami agambye mbu ffe tuli batiitiizi mbu ate tuli batono nnyo
ndowooza mbalaba abazze benyigidde mu kunyigiza Abannayuganda baabo babitadde eno munda nnyo geto okugwayo ndowooza mugiraba eno Katonda mubalabye abo abayita mu basiraamu nnyo abalidde mu busiraamu oluka abenyigira mu kutta abasiraamu bannaabwe benyigidde mu kutta b'abasiraamu basapootinga ebintu ebitta abasiraamu bannaabwe akinkoze bubi nani badde mbuuza ensonga yakutibwa abasiraamu mu Uganda mugyogerako okutibwa abasiraamu abattibwa abasiraamu abasibibwa mu makomera kinkoze bubi nnyo naye akomawo ndowooza agenze kufunamu ka break alabika yeebeereddemu oyo agenda oyo ndowooza atya okulyayo ebintu atya okulyayo ebintu tibagenda kumwerayo akatwa naye yeebeereddemu n'agamba owaaye kagende nfunemu ka break abali eyo nga mugenze munda omwo muli kulya bintu mulye naye mugenda kuvaamu n'akatwa akatwa sebo mbadde nkyabagamba oyo omusajja yali wano nga avuga pulezidenti bwe yajja wano ava kuyingira omwo nja kuba mbasuubiza ngenda kumuteekako ng'afuluma kati ali omwo yeekwese naye bw'anaafulumamu bw'ati mujja kumulaba ngenza okwetegereza nga yeye kavubuka oba kasajja katono bwe kati kaali kavuga pulezidenti nga kamutwala buli kimu naye kati ndowooza oba pulezidenti yakatumyeyo kababege oba kanyampi nga kaze mu diru zaabwe za NRM1 anti abo batulimba beebuzaabuza tebalina sayidi gye bawwaako bw'obeera ku sayidi enyigiriza sigalirangayo ddala teweetabulanga n'abantu bakiraki abanyigiriza bw'obeera ng'onyigiriza sigalayo eyo obanga toli ku sayidi enyigiriza tubagendamu buli bwogenda ku sayidi y'abanyigiriza ffe tugenda kumaakinga nawe you are part of the oppressors so banaye tulina batukubye ka blackmail wano bagamba mbuffe tuvoola bwe tuvaayo ne tulwanyisa mbuba tulwanyise Mayiga mbu tuba tuvoodde Obuganda bwe tuba tuvoodde Ssaabasajja Kabaka mbu ye yamuteekawo mbu ate tumulwanyisa so ensonga eyo nkulu nnyo ensonga eyo naye ekigendererwa kyayo kibeera kyakunafuya Ssaabasajja Kabaka ku bantu be Ssaabasajja bw'avaayo nayogera ensonga eziruma ku Bannayuganda oba ku Baganda ku bantu be ate ebeerayo abamunafuya ne bagamba nti singa Ssaabasajja abafaako nnyo era nti abalumirirwa ate lwaki ateekawo omuntu gwe muwakanya n'amuteekako ku bwa Katikkiro n'abeerako nga amuleseeko okitegeera Ssaabasajja bw'ava eri n'ayogera mu lulimi lwe n'agamba nti tetulina buyinza Ssaabasajja bw'ava eri n'agamba nti tetulina buyinza Ssaabasajja n'ayogera ku bintu ebiruma Abaganda n'Abannayuganda ate oli gwe batugamba mbu ye Katikkiro n'avaayo n'ayogera ebiri opposite kitegeeza nti waliwo ekitakwatagana awo Bannayuganda tuzuukuke tetubeera awo ne tuwudisibwa ne tulimbibwalimbibwa nga oli alaba ekikyamu ate n'akiyita si kikyamu alaba ekibi n'akiyita ekibi okitegeera so Bannayuganda mutegeerenga ekikyamu n'ekirungi n'ekibi so muvubuka oyagala kuyingira omwo akadde kali awo naye kati twagala obuuze Katikkiro ebibuuzo byaffe abantu abattibwa abantu abagobebwa ku mataka gaabwe Wanji? Oturepresenting se? Okigadde? Okigadde? Kasa otusooseewo ebifaananyi ndowooza obikute n'obiteekayo. Kwata ebisindike eyo abantu bafuneko ku moralo.
Sorry good when I feel I think it's time to go to Bangor at the eh banaye tubulire ko gwasoso wano okutuuka wano soko tubulire embeera bwe badde nga wakayingira embeera bwe badde kana kafo katini nnyo lwa tukakwata tukali kumpi kafo katono nnyo ngaye mukalaba kali mu gete ye London Edmonton abategeera London mukitegeera n'ebizimbe mbiraba era tebiraga London mulimu bukoolu busatu katika hola akamu Katikkiro wanatu yabagala atuuka ssaawa 5 naye mwabaddemu abantu 4 ku ssaawa 5 kati bagenda baweerawerako nga 2 naye katulinde tuleje kinaggwera tulinze Katikkiro tumunyonyola ebizibu byaffe ssaawa kati 7 ya 7 tanaba kutuuka batugambye atuuka ssaawa 5 tumulinze tumunyonyola ebizibu byaffe babo mama batidde mmoli ndowooza mulabadde badde Nyampions abalidde mama tata ensonga zaffe muzituuseeyo kaka nakadde kali ku mukono guno akadde kali awo naye ensonga zaffe muzituuseeyo ensonga zaffe muzituuseeyo mutuuseeyo ensonga zibatuukeko ensonga zaffe zituuke bekikwatako Ani? So banaye omukyala abadde atatunyumiza aze wano ssaawa mmeka aze ogenda omwo aha kitukoze bulungi engeri yoli maama twagala obubaka bwaffe obutuuseeyo ogambe abantu abata oyiseewo waawo bababuzaabuza bino ate kabaka yatugamba talina buyinza bino bagamba musimanyi bakiikira kali awo waggulu yekeeko ensonga zituuseeyo ku bekikwatako muzituuseeyo mbali bakomawo mbadde nkyabagamba nti no Mayiga yabadde suppose kutuuka wano ssaawa 5 naye tanaba kulabikako bannaye Mayiga abafunyemu ekiddukano ate nga tetulina abangi by the way Mayiga asindise agent we n'atukuba ekifaananyi wano era mukiraba nga temwewuunya nga kiri ku mukutu gwa Mayiga nagambye mbu abantu bekweka abantu bamugamba nti muwa obutwa abantu batiitiizi era agamba nti mwe muli babi bwa butwa kati mwagala mutegeere feesi zaffe mutuwa obutwa maama oze mu kitundu ekyo omulyango gwego naye ffe tukusaba otuuse ensonga zaffe owa Mayiga mugamba abantu abataka battibwa n'emmundu ensonga ezaaveeyo zoogereko mwe mugenda kuturepresenting eyo naffe tetugenda kuyingira ate kabaka tasigirwa yogera genda mu maaso ani yoyo Mayiga nedda nga yeye okakasa nga yeye
Neda si yeye. Neda si yeye. Tata, muri presentinga abasilamu abatibwe Uganda, abasilamu abanyigirizibwa, abasilamu abanyigirizibwa abantu abagoba Katikkiro mu mugambe ku nsonga zino temwekiriranya. Ekigambo kyoyogera kituufu naye okusinziira ku pulogulaamu yaabwe oyinza okulema okuyingira. Banaye munatusonyiwa wuuyo Katikkiro wuuyo yazze wuuyo mumulabe sikalawo tomuyingira mu ddembe lye mukwatire wano banaye mpande mubijeyo mujeyo ebitamba babirabe banaye tuli live wano bava kungamba mbu Mayiga atuuse bamugamba nti Mahega atuuse bava kungamba mbu Mayiga atuuse bali kupakinga Bannayuganda baliko mushayalinge lita munno atanaba kutuuka wuuno batugambye mutetuvoola bagambye mutetuvoola banaye yiyo motoka gyatambulidde banaye mwabamanyi banaye muteekenga ensonga anti kati mugenda kwogera ne lawyer wa Museveni muteeke ensonga zammwe ate tetumwaganye kutandika kutuvoola mbufe wano wetuliko tebirina makulu temumwa mwaganye okwo bakyanoonya parking banaye abakatuuka tukyaliko live naye mutusonyiwe anytime ekutukako tuli wali wenyini nyawali ekinyusi ffe tuzze kwekalakasa kuteeka wano mu ddembe kuteekawo obutali bumativu ku mirimu Mayiga gy'akola ng'alipresentinga Museveni ebintu byakola biripresentinga Museveni kyokka batuwuddisa Abaganda babalimba mu busino Mayiga ali ku mirimu gya Ssaabasajja Kabaka gino emirimu Mayiga gy'aliko mirimu gya Museveni si mirimu gya Ssaabasajja Kabaka so nze ndowooza si ye eri omusajja abadde ali kumuvuga banaye abantu bagamba Mayiga alabika atuuse akyanoonya parking bakyamunoonyeza parking abadde suppose kubeera ano ng'atuukawo saawa 4 naye wuuyo bamunoonyeza parking wuuyo tuli mu kafuba eyo kati tuli mu kageto wano bakayita Edmonton Green yeah what wano N9 tuli wano tutuuse Mayiga akyali eyo mu kwekweka mbusimanyi bazze ku nsonga simanyi nsonga zaki obubaka ffe tugamba tulina okubatuukako obubaka bulina okutuuka ku bantu abo okutegera ate abamu batandise okutulangira wano wetuli wano oye naye alinnya baasi kasola abakantu ka N9 ya Enfield bana N9 Enfield kasotuuka awo ojja kuba otuuse Bannayuganda temwekiriranya muveeyo ku nsonga ezibanyigiriza ate nabo bekikwatako mubabuulire babeere nga zino ensonga bazikolako nnyo abantu baffe battibwa abantu baffe bawambibwa abantu baffe balaayibwa teri ayogera kyokka ffe tuli eyo tuli mu biduula tusimanyi tuli mu biki twandibadde tukozesa ebifo ebyo betulina nga bikola ki bituyambako naye ne tubeera n'ekifo nakyo nga tetutuyamba ne tubeera ne basheeki bali eyo basirise abasheeki balina kubanga batya Katonda naye ne babeerawo nga batya Museveni abanaddiini simanyi ba bishop awambye abasiraamu asaana abasiraamu atulugunyiza abasiraamu naye abasiraamu abayisaawo pulogulaamu za Museveni mwe abali mu basiraamu banaamu olukwe oba mwe temisonga temuziraba nti zitambula abantu mwe twagala kubategeera nga tetubavudde mu bitiibwa byammwe twagala mwogereyo ku nsonga zino twagala mwogereyo ku nsonga eziruma Bannayuganda twagala mwogereyo ku nsonga ezinyigiriza Bannayuganda
twagala muveeyo muvumirire ebikolwa ebibi. Mzee akade kali ku right, mzee akade kali ku mukono guno awa obonyigawo waggulu awo aha awo naye ensonga muzituuseeyo, ensonga muzikole ki muzituuseeyo. Akade keekaawo kanyige mutuuseeyo ensonga z'abaana Uganda abanyigirizibwa. Olimba abadde si yeye banaye si yeye batuwadde wrong information abadde si yeye banaye temukyakyamuka nnyo abadde si yeye. Weewaawo buli ayagala kwenyigira mu nsonga z'amayiga ow'ekitiibwa zeezeeyo awo muba mugenda awo. Tetumanyi wona ndowooza ku sayidi eri mukusobola opaakinga naye mutuuse ensonga banaye mutuuse ensonga ezinyigiriza ndowooza wali osobola okufunawo paaking banaye mutuuse ensonga abantu abanyigirizibwa e Uganda. Katikkiro ng'abantu batibwa ng'abantu bagobebwa ku mataka. Ndowooza mulaba Abanyarwanda batumanyiridde bali wano kuba omuntu yenna yenyigira mu bintu ebyo. Buli muntu wenyigira. Are you okay? Hi. No, we are live. On live. There's some activity going on there. We are protesting. Yeah, so we are live. We are going live. Mana ikoze iki? Buyenyigira mu binyigiriza abantu abalya mu Ssaabasajja olukwe. Abakatasigira mukimanye ekyo muli babi. Obwongo omwe bwa banaye Abannayuganda banyiivu babagamba mbusi ne bavaayo ne boogera mbu bali kuvoola nti simanyi bavoola abakulembeze beekwasa ku kyakuvoola ekyo naye n'ensonga enkulu ennyingi ne bagaana okyogerako. Bwe tuvaayo ne tubabuuza ne tubagamba ebiruma abantu bavaayo ne bagamba tuli kubavoola ne beekwasa ku kintu ekyokuba tuli kubavoola ng'ate si ensonga enkulu. Ekyokuvoola si kye kikulu naye tugezaako nnyo obutabavoola. Tuba tugezaako kubagamba baveeyo ku nsonga eziruma Abannayuganda nti abaana naddala Abasiraamu bakwatibwa ne babateeka mu makomera ne babasibeeyo ne babateekako ebisangosango obusimanyi bya butujju busimanyi bya terrorism. Naye ng'abantu bekikwatako bali eyo basirise tebasobola kusitula amaloboozi gaabwe kuvaayo kwogera. Ffe tugamba ekintu kibi nnyo ekyo tukivumirira nnyo. Abannayuganda balina okweyagalira mu nsi yaabwe nga teri muntu abanyigiriza. Omuntu ng'oli ku ttaka lyo nga teri muntu ava eri n'emuntu n'ava eri n'awamba ettaka ne bakugoba ku ttaka ne babagoba ku bijja. Ebijja bya Ssaabasajja byonna byonna bimazeewo babitunze Mayiga nga atunula bw'ati ng'ate yeeyita nti yakola mirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Okola otya emirimu gya Ssaabasajja Kabaka ng'ate ebijja byonna byonna biggwaawo ng'ebijja byonna byonna bisaanyizibwa abanaye ogenda awo taata. Weewo ensonga zino muzituuseeyo muzeeyi. Tubagamba abantu baffe battibwa abataka battibwa n'emuntu. Abataka battibwa n'emuntu. Abakulu baffe tubasaba akadde kali ku mukono guno taata kali awo waggulu awo. Genda waggulu. Waggulu. Awo wennyini w'okutta awo waggulu awo. Awo. Ensonga zituukeyo. Ati mumutandise okugamba mbu ffe tubavoola simanyi tubamazeeko ebitiibwa. Ffe tetuvangayo okubavoola tuvaayo kwogera ku nsonga ziruma ggwanga eziruma Abannayuganda. Bagenze kuleeta mazzi banaye
bageze kuleeta amazzi gaago baaba abatambuddemu baabo bageze kuleeta amazzi baabo kansubye tebagenda agamba mbu tuli kubavuula ndowooza mulaba replenishment eya meeting eno bantu bagenze kuleeta ku mazzi ndowooza mubalaba so embeera buli awo tugikwata abamu beebeereddemu abamu bali ano yalabika wa NRM oyo yabuze ali kunoonya parking talina parking anoonya parking abanyarwanda ba NRM fe tugenda kubakwata amunyiziza agambe vayo mwana abantu balina okufuna resistance balina okugifuna Florence oyagala kutambulamu so abaliko banaye Mayiga tubadde tumusuubira nti atuuka ne time tumulinzi wano okuviira ddala ssaawa 4 twamulinze wano okuviira ddala ssaawa 4 talabikako abanyampi bokka be balabika naye abanyampi tubakutte abanyampi bo tubakutte tumaze okukwata abanyampi enyampians tubakutte banaye olwaleero tuli wano tukyalindira kazindaalo banaye temulowooza nti emirimu tugitambuza wano tugitambuza mu mbeera yonna weetuli enyampians wano Mayiga gwe tukyalinze wali ekinyuzi Mayiga era Mayiga waaviirayo bwati najjayo empumi bwati najjayo enkoone Mayiga alabika ali ku live eno amonitalinga embeera eri etya alyoka ajje we wali ku representing ya kale ompozi okolerawo gwe Ready Hill Raydon all right omala otandika sambeka zisawa ogenda kuwumulamu kati oviridde ku mulimu n'olyoka ojja kati naye wani badde tonabala kwebakamu all right enkya ogenda kubeerawo enkya ojja kubaawo okay banaye mulabe badde nyampiano sebo akadde kaakaawo ensonga za waggulu awo ensonga zogereko ezinyigiriza Abannayuganda mwogere ku nsonga mwogere ku nsonga ezinyigiriza Abannayuganda temubeere eyo ne mwogeza bitiibwa nga Abannayuganda ng'abantu batigwa mwogere ku nsonga ezinyigiriza Abannayuganda temubeere eyo ne mwetuulako ndowooza mulaba ab'ebitiibwa tuli awo tubakutte ab'ebitiibwa bali awo bali bonna amagezi bagajjamu mu mutwe ne bagatwalawa banaye muturepresentingeko emugenda omwo temubeera awo mubeera mu bitiibwa muturepresentinge mukozese amaanyi gammwe temukkiriza kubawudiisamu ebityo ensonga muzogereko ensonga muzogereko mwogere ku nsonga temwekiriranya yes temwekiriranya bannaaye bano abantu si bakatonda naye ne mubeera mu mbeera abantu bamwe ne babanyigiriza muli awo mwetuddeko ne banyigiriza abantu
abantu muli bakulu mwetegeera ne mukkiriza okubayisaamu jasa nga temulina na magezi mwetegerere mwebereremu temukkiriza jasi kubawudisa na kubasudia temubikiriza ebyo ekikyamu kigambe ekikyamu ekituufu nakyo mukigambe ekituufu nga temwekirinya nadde n'akatono Mayiga wabaze ngaze mumugambe ensonga ziruma abannayuganda aze mulize wano sokwange gwagado kati dama abali munda mumulindireyo munda mulemera ku nsonga aleme kubategeerera namwe musobola okumwetegeera mugambe ensonga zino ziri bwezi kituufu asi kituufu addemu asobola okuddamu kituufu asi kituufu wanji banaye abaliko ku mukutu ffe omulimu gwaffe gwakukola ki gwakulabisa buli muntu yenna alya mu Ssaabasajja olukwe neyinyigira mu abo abalya mu Ssaabasajja olukwe tugenda kuvaayo ffe tumwanyike tumugambe nti bano bebegatta n'okunyigiriza Abannayuganda. Yes, ndowooza mubalaba nga gwe woli mukyala bagambeko okusobola kubagambako bannange mugenda wa Mayiga ne mutuswazizza Mayiga nga atunyigiriza bannange babimweddeko mutuyisita bina mmwe Mayiga kubira nga abantu bonna bafa kabaka yagamba tasikira omulisa Mayiga kabaka bonna mutuswazizza bannange mulimba mweddeko bannange baganda bange ekitiibwa kya Buganda mukityobodde bannange ekitiibwa kya Uganda mukityobodde ekitiibwa kya Uganda mukityobodde tubasazeeko ku mumaanyi tubasazeewo mumaanyi wangi baani nedda ono ali kubibye nnyo banaye twesuuze okulaba gundi agenti wa Museveni wano giddamu agambye atya watuse musaza kabaka lifaana bweriti nebituswaza nawa mweno ghetto bana mumusayisa Mayiga atuse musazali embeera bweti bwefaanana bannaye wano Mayiga bazze n'akagurupu kawe aka NRM group ndowooza mumulaba wewano wennyini embeera bweti bwefaanana mwabatanaba kujja Fighter wuyo aze ndowooza mulaba ayingiddewo mu biti kyekyo mulaba amaanyi kati mulaba amaanyi tanaba atyatya abadde suppose kuyingira wano ssaawa 5 naye akyekwese banaye oyo gwe mulaba oyo oyo yekamwomera atuuse mu komanda atuuse mu kitundu amaanyi kati geeyongeredde ddala komanda atuuse mu kitundu mbadde nkyabalaga embeera nga bwefaanana kano eno ye ghetto ya Mayiga yazzeemu Mayiga yino azze wano mbu naye ali ku representinga programu za Ssaabasajja Kabaka naye nga eziri awaka zikyamulemi kyokka azze wano alinnya ennyonyi azze wano mu NRM meeting bali muzi NRM meeting bali wana abanyigiriza abenyigidde mu kunyigiriza Abannayuganda so Munnayuganda oba osobola kukwata screenshot ng'okwata screenshot was the one who was killing our king. Mayiga, you have to resign. Ndowooza mulaba sound egenda Enough is enough with the dictator Museveni and Mayiga. sound ndowooza mugiwulira Mayiga, you are finishing our king. Mayiga, you are a killer.
Enough is enough. You are the one who are grabbing Ugandan land. We are tired of you people. You are murderer. You bring here Maega. Maega is a killer. He wants to kill us. You are a murderer. Enough is enough with you people. Eh? Why are you bringing Maega here? Yes. Why are you bringing Maega here? Look at them. The killers. Enough is enough for you, killer. Murderer. Eh? We are tired of you people killing Ugandans. Eh? Why are you killing Ugandan? Are you Muganda? You are Nyarwanda. Rubbish of you. Eh? You are not a Ugandan. But you are the one dictating us. Why? Enough is enough with you. Look at me. I'm not scared anything. I'm not scared. Killer, murderer. You are murderer. You bring here my guy. My guy is a killer. My guy is killing Ugandan. Yes, in Balaba, Are you going there? Are you part of the oppressors? Yabantu akole conference ayogereko eri abantu yekweka bwepesi kwagala Katikkiro alizayininge kabaka yamugobadda Katikkiro Mayiga bamukusizize mabega balowooza tugenda kumutuusaako bubi ffe twagala kumutuusaako bubi bonna twagala awulire ensonga zaffe naffe Abaganda lwaki kabaka bamugobye mu Kampala tetwagala kubeera byana n'abaana ne bamutwala nanyini kibuga bamugjeemu ne bamutwala kati abeera Masaka oyo omusajja atukwata atuprofilinga naye landiroodi ava atya mu kibuga mwana ono akoze bubi ajjeeko live ng'ekyatambula Mayiga n'olaba ebintu by'okola ebitaliimuusa main entrance eri wano eraba we bakukukusa ng'ekiyeeyi lwaki bakukukusa ate omuntu ng'omanyi okola by'okola nti bituufu jangu otufuule abantu abazze okwogerebwa nabo buli w'okukuta tekirina kyekikuyamba ebifaananyi mujja bikuba naye abasajja abakulu ne mwefuula nampulira ziri kabaka nga mumuyisa obubi mumugoba mwalina okubeera ng'atuula nga kabaka Mayiga oyingidde ebifaananyi mubikwate bulungi tetuli baana ba Buganda tetutiisibwatiisibwa tuyimirira ku mazima bwe tuba tuyimirira ku mazima nammwe muyimirire ku mazima ekkanzu ze mwambala muzijje nga mukuba muziswaza muziweebuula buno obubaka bubatuukeko mwenna abalwanyisa Obuganda bwaliwo kuva dda ate era bujja kubeerawo paka kagenze motoka ki Mayiga yakayingira saawa naye nawe okoze by'okuggyako live basebo ne banyisigazizzaako naye omaze n'ozinga mwenna shemabagoba ku mataka abantu babatwalako lands zaabwe land titles zaabwe mubalimbalimba kati bayingidde mu byammwanyi abantu mubalimbelimbe ekimala we tutuukidde okujja wano tuba tuyina kusinza businza na kurespectinga Mayiga naye olw'okubeera ebintu by'okola Mayiga n'abantu bo
binyigiriza Buganda n'Abannayuganda. Olw'okuba mwagala okuba nga muli obusente obutaliimu ne mutunuulira abantu abakulu mu kkaani bwa drink bwe mukutte obwa 50p obwa 30p bwe bubeemazaamu ne mutunda eggwanga lyammwe ne mutunda Obuganda. Kati nno ffe abaana ba Buganda tetujja kusirika nga tulaba Buganda eggwawo. Ne bwe munatta abaana bameka, ne bwe munaabakola mutya bannange, eri nnanda eranda ate tukyazaala ate era tukyayaza. Mwaba tuzaala mwenna bwe tuyita baataata waliwo bajjajja ne bajjajja, ate ffe naffe ne mutuzaala naffe abaana ne tuzaala. Kati Obuganda kizibu nnyo okumalawo. Mutugobye mu nsi yaffe, mutubuzizzaako emirembe, mutubuzizzaako obutuuliro olw'emirimu. N'okutunuulira abakyala abakulu abambadde ne banekaaneka ne bambala busuuti naye babanyamu Buganda ekyo. Emibeera nga n'ensonyi temukyalina abantu abakulu. Mayiga bw'abamanyi nti kyakola kituufu kubanga waliwo abasoose ne batugamba mbumutya lwaki mwekwese, lwaki mukutte ebikanye, lwaki mwambadde gaalubindi, lwaki mukoze kino. Ye atatya lwaki ayitidde emmanju, ate ajje afune obuvumu ajje ayimirire wano atubuuze lwaki tuyimiridde wano mu bunyiivu bwe tulimu. Naye olw'okuba tabisobola amanyi kyakola kikyamu n'abantu bwe bakyamu, ekyo lwaki akukusibwa ng'omuyenji. Naye Mayiga manya nti Abannayuganda obanyigiriza n'obajja mu kunyigiriza n'obassa mu sekunyigiriza. Naye wanudde a day will come. Akyalimu omukulu yense bampita Isova. Nze ndwanirira Buganda. Ssaabasajja welcoming amawanga gonna mu buwanga. Obuganda busaanyizibwawo ate nze zikiriza mu nnono. Nze ni Musoga ni waaki abazinga ise bantu. Tugezaako Obwakabaka bwirewo nga bulina bwetengerere. Tuli walala tuli baluganda fena. Naye kati bunafuye. Yes. Exactly. Yes. There will never be peace. Exactly. Ate nga abantu abalina obitereeza be bano ba Mayiga. Yes. Naye bagaanye. Kiruma nnyo kuba nti abantu babagoba ku mataka. Tweyanziza abantu nga mmwe abalina endowooza eyo bwetyo bwe muba mugenze eyo emitwe gyabwe n'obwongo tukyabwetaagira ddala emiri gy'emito. Tetwagala babawe butwa mugende babawe mutwa. Temulya mmere yaalyo, temubirya. Abantu baffe batufuddeko mu ngeri etategeerekeka. Be bantu badde batulambula, be bantu badde batugalagira naye batufaako bwe batyo mpola mpola. Mwegendereze, mwebeeremu. Tweyanziza nnyo, tweyanzige. Naye tekikuwonya. Mulaba badde Nyampians. Banaye mulaba ne ba Nyampians nabo nga mwebali. Mubalaba abo be bagabi ba Katwa wano.
kumeka gwesebo abo batugabira obutwa katotandise batuleke batujjamu dda obwesigwa ne batujjamu dda n'empisa oba tuli banyiivu muze wano banaye twagala kubalaga badde Nyampianzi abanyi bakatwa wano ba NRM agent naye omutwa gye mumuleese abeera abateeberera abo bekwese mugangozi ku mazima temujja kumala gatutanga mbizi oba nga nswa no tujja kubuukana nzige tubakwata nabo batukwata kati awo tugenda kubeera tukwate mutwetegereze gwe Nyampian kwatira ddala oweereze Museveni ate obutwamanya nti naawe kennyini ojja bbulya naawe wanudde ojja kufa kyoyagaliza munno naawe wanudde ojja kituukako kyemwagaliza kabaka temumwagaliza okufa ffenna gye tulaga Mayega toli ku nsi kuno nga nfuduza emmengo era naawe ojja kutuuka ogende kabaka ojja mutta ate naawe ofe fe abayimiridde wano tetuyimiridde wano tujja kwaniriza Mayega era tetuli basanyufu tuzze kutuusa bubaka bwaffe obuli e Uganda gye banyigiririza abantu abatayinaako ddoboozi abantu ne babajjako amataka gaabwe abantu ne babajjako amayumba gaabwe ne mubalimba nkusimanyi muleete simanyi ebyapa kati mwayingiridde Bannayuganda mulabe ba agent ba Museveni be bano bazze mu Museveni bwe bali bulungi nnyo obwedda bakukuba ebifaananyi bajja ne beebuzabuza bali ku masimu 24/7 ne wamunaakwata ebifaananyi ebyo twasalawo kulumba nalo nga twesiga Mukama Katonda ate Mukama yasalawo kyonna kyekiri kyekiriba bw'aba Mukama yantegeka kufa butwa bwa Mayega na Museveni era tujja kufa ate naye ne bwananzita ossa munne ekitala ate naawe kyekikulikutta era kyekikulikulya Mayega, shame upon you. Mayega, shame upon you. We here standing outside today at Green Towers Community Center. We here to stand to tell you that we're not happy at all. Whatever you're doing to Uganda and the King Muwenda Mutebi. You want to kill our king because you want to take his royalty, but you will never be a king. Banayo omutemu huyo atabula. Omutemu huyo atabula mpola asuda akatwa. Agent wa Museveni huyo baze kutula dilo ne Mayega. Mayega muletedde sente abatemu baabo mwetegereza abatemu Mayega bakolagana nabo abatunyigiriza abanyigiriza abaana ba Buganda abalawo abaana ba Buganda bebo berimbise Mengo berimbise mu Bwakabaka naye nga bali kunyigiriza abantu ba Ssaabasajja. And we will be laughing at you. It's really, really, really a shame that you have children. Banaye abatuuliza tukomyewo munatusonyiwa omuliro gutuweddeko ne tukutukako omulundi gumu naye kansubire abasobola mumaze ne musalayo obutambi kibaddewo wano olunaku lubadde challenging nnyo abantu batubaddeko abamu balwadde nange newendi wano nange muni mulwadde naye abantu banafuyemu abantu baffe bino ebintu byetagamu n'essaala tubadde bakukikuba banaye tubadde bakukikuba banaye banya abantu abalya mu Ssaabasajja olukwe baabo abalya mu Ssaabasajja olukwe abalya mu Ssaabasajja olukwe baabo balya mu Ssaabasajja olukwe muleme okujja okulya obulya ebifi by'enkoko ne bukkani bwa drink. Mulwanirire bannayuganda mweyisanga bwe mwesesaasesa amajangulukufu. Tekutiisibwatiisibwa.
twasalawo kulumba nalo. So bannayuganda screenshots abaliko mujaziteekayo bano abantu abenyigira bo baze kuteesa ki wano ekyamaanyi. Lawayo Katikkiro yeeyita Katikkiro anti bagambye mbu tumuvoola tumuvodde tuba tuvudde Ssaabasajja Kabaka batugezaako tukula akameeringa bagamba mbu Ssaabasajja tavangayo n'amugoba naye ate yaze atugamba bulungi wano twetegeere Ssaabasajja agamba talina buyinza batugamba tebalina buyinza obagamba Ssaabasajja talina buyinza ebintu ebisinga biragira ddala ebigenda mu maaso talina buyinza abantu bakolera ku matala gaabwe nga bwe byagala amasiro gaggwawo gasaanyizibwawo naye nga omuntu ali awo kukikwatako tavaayo kwogera abantu battibwa omutaka yali yakatibwa omulangira Kyomwa yali yakatibwa omukulu w'endiga w'ekika ky'endiga yattibwa naye nga bamutisa mundu naye ani yakontrolinga emundu mu Uganda Museveni ate ani awaana Museveni Mayiga ati kati Mayiga ogenda kugamba nti akiikirira nsonga zaffe ez'Abaganda nedda era ebiseebeerawo byonna byonna biragira ddala nti takiikirira nsonga zaffe ye ali presenting mission za Museveni era kati bazze wano batulimba bali ku bya Bwakabaka naye baze kukubirawo madiiri connectinga n'abamafia ba wano olaba ngeri ki bakola ki biri mukama we Museveni byamutuma we go and diffuse the diaspora byebiriwo birala balabe ababagala okudiffusinga diaspora mwe munoonya abantu abagala okudiffusinga diaspora bino ebintu tebina kibituyamba nakutuyamba baabo twagala mubalabe abantu abalya mu banaaba olukwe abantu abavoola Abanayuganda abantu abenjigira mu kunyigiriza Abanayuganda ndowooza mubalaba obwo obukonge bwe weewaana nabwo wanudde gwe kennyini gojja okwekoonako ate oligenda okujjukira nga tasobola kubuuka buli kintu kyonna kyokola just know that you're not God. You're not the creator of this earth. Si gwe owa abantu emikko okussa nojja mu kifo ekyokubuuza banaye Mayiga tumusazeeko ali mu kwekweka yeekwese eriyo atukoze diversion wano Mayiga n'atuyitako nga tetumukutte nkyayagala kikonfaminga mazima ddala bali agenti ba Museveni baabo mbalabe abagali bakatwa baabo balabe baabo betegereze abasajja abakulu abakyala abakulu bonna bambadde busuuti banekaanekanye naye nga bali mu kutunda Buganda ne Kabaka waffe tebayimiridde kutaasa nsi tebayimiridde kubeera kuwulira ennaku y'emu tebagala kusitula maloboozi gaabwe tebayitamu bambadde busuuti baneseenese jojja ne bye bambadde babitegeera baalyambalidde eddala engoye zaabwe ne suuti ne tumanya nti Obuganda si be balimu. Shame upon you, all of you going in there. Shame upon you for selling Buganda. Shame upon you. Singa n'obutwa mubuliira ddala ate bujja kuttamu. Shame upon you. Mufuneko ku nsonyi mulwanirire Obuganda olw'okuba muli ku London. You think with other people they don't need help. Mwaki mujja ku UK? Why can't you go back to Uganda? Go back to Uganda and live in Uganda. Why are you staying in the UK if Uganda is fine? If Uganda is okay, why are you staying in the UK? Banange mbadde nkyabanyonyola tubadde tukyalira live naye kutukako nga amasannyalaze gatuweddeko tubadde tulina okugenda okuyiiya banaye esala nazo musabe nnyo kino ekintu kirimu Katonda tukiteekemu Katonda nnyo musabe mwongere ddala okusaba musabe Bannayuganda musabe nkiddamu tusabe bino tubikole nga n'okusaba kwe tubiteekako
ebintu nabyo byetaagamu Katonda. Ebintu byetaagamu Katonda banaye temukoma kusaba musabe abalubaale mugende mukube ensaasi mukole byonna tubikole. Tulina okukola physically ne spiritually. Kuba n'abantu ogenda okulaba nga waliwo spirit eyingira mu bintu elemesa eyagala okulemesa abantu okusitula amaloboozi gaabwe. Tufunye challenge nnyo olwaleero luno nga twakatuuka wano abantu batubaalako, abantu bafuna obuzibu babadde bali suppose okujja okutwegattako. Kati olaba Mayiga asindise ba agent be ne batukuba ekifaananyi nga biri byagamba mu ffe bwe tuba twekalakasa tubeera bunamba butono nnyo mbwe era tetusobola kukola ki tesobola kuteekawo kyamaanyi. Ffe tumugambye ne bwe mba nga nze omu yekka bweti nensitula edoboozi mba ndi presentinze bantu mba ndi presenting Abannayuganda bonna abasinga obungi. So Bannayuganda bino ebintu bye tuliko byetaagamu n'esaala kuba ogenda okulaba okusomoozebwa okulya ne challenges nga bingi nnyo. So tusabe Katonda tubeerewo physically ate tubeerewo ne physically spiritually. Tetukosa amaanyi gokka n'olutalo lwa bwongo n'amagezi bwe tuliko. So Bannayuganda temuggwamu maanyi wona we muli wona osobola okwekalakasizaawo. Eno ensi ekkirizibwa okwekalakasa twagala bituuke ne Uganda ng'omuntu asobola okuteekawo obutali bwenkanya. Kati mwagamba tetuli ba violence. Naye ate twagala kubajjukiza nti si mwe mwekka abalina monopoly ku violence. Otegeera ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ogireetera omusaayi okuyiika omusaayi. Kati ffe naffe tukooye kyova olaba naffe tuva wano ku street tetwagala kugenda erimu owa Mayiga kumubuulira bino ebintu. Ffe wano we tutuuse tulina okwerestraininga kuba nze nengenda wali Mayiga saawa zino okusinziza bweyenyigidde kubanyigiriza yeggase kubanyigiriza. Nze nga nze nyinza okumugwa mu bulago ne mutuga ekyo kyengezaako self restrain. Naye kati tebatutunulira wano bagamba abo bakubakeerere. Bino ebintu bye tuliko biruma Abannayuganda bangi nnyo bekiruma. Naye kati abo abeeyagalira mu musaayi gwa bannabwe abeeyagalira ku musaayi gwa bannansi abanyigirizibwa bali eyo nabo beekozeemu akakundi akatiimu. So naffe tugamba nedda tetugenda kukkiriza bintu bino, tugenda kuyimirangawo tusitule amaloboozi. Gyalina okubeera mu ntebe ye gyalina okulabirira. Tuli baana abakuziddwa mu Buganda newankubadde tuli mu London si gye tuzaalibwa. Twagala okubaako ku butaka bazadde baffe gye baatuzaala nga tuli basanyufu nga n'Obuganda bulungi, Obuganda buladde nga buli kimu kiri malembe. Naye kyannaku nnyo nti abantu abakutte omuti abeeyita abakulu ba Mayiga be balidde mu nsi muno olukwe be basinze okulya. Ndowooza mulaba bamaama bazze bali representinga bannaye bamaama mwegatte mu lutalo luno mwenyigire mu lutalo era munsanyusizza nnyo. Mutulazeeko ffe abasajja nti musobola okujja ne mulwana olutalo ate ng'osayidi gye muliko sayidi y'abantu abanyigirizibwa. Temuli nga bali bagundi ba Anita Amonge wa Parliament alidde ssente z'omusolo. Abakazi ab'ekika ekyo tubaagalira ddala mu nkyukakyuka enaayamba buli Munnayuganda. So abakyala bannaye nga nze ali wano muzizaamu amaanyi. Abakyala struggle mutaddemu era teri kintu kisinze bakyala kwenyigira mu struggle. Ntino eddembe lyaffe tulwanirira abakyala batwalira ddala ebifo eby'enkizo nnyo kuba bakyala be bamaama baffe tebasobola kutunulira butunulizi ebintu nga byonooneka nabo ne batunulira butunulizi. Ndowooza mulaba ba agent ba Museveni baabo ababe bakatwa ndowooza mubalaba baabo ba agent ba Museveni ababe bakatwa. Kati mwe muli awo mukyebuzaabuza bali balina missoni etutta kutumalawo naye mwe muli awo mu bufuvuwala bwa Kabaka. Simanyi bufuvuwala bwa Kabaka temumanyi kye muliiko temumanyi kye mwogera.
Mbukabaka yatuwa oli kati naffe tukize batutte busi. Olwokuba Ssaabasajja yamuwa. Mbwate tuvude Ssaabasajja fenedda Ssaabasajja naffe azatugamba tetulina buyinza. Olwamala okuteeka emmenga abantu abalwanyisa Obuganda. Kati awo obuyinza ne bwongerera ddala okugenda. Obuyinza bugenze bweyongerera ddala okugenda ebyaddala. So ffe weetuli naye nga abakyala mbeebaza nnyo abenyigidde mu kintu kino. Abakyala mukola nnyo kyamaanyi era mmwe abalina okuvaayo ne mukola ki ne mulwana ne mwenyigira mu lutalo luno. So kyemukola kyamaanyi nnyo bazadde b'eggwanga ba Mother Uganda. Temwekkiririzanya muvengayo musitule amaloboozi gammwe ebikyamu bigaane. Ebikyamu temubiwagira mugambe nedda yokafuuwe. Kati Mayiga mulabe w'Abannayuganda kuba akolagane nakyemalira. Naye kati bazze bano batugamba abeeta abakulu ab'ebitiibwa. Mbuni we tuba tugamba Mayiga nti no tetumwagala tuba tuvudde Ssaabasajja Kabaka tuba tuyisizza Ssaabasajja olugaayugaayu olw'okuba ye mwenyewe yatugamba mbw'atulondedde Ssaabasajja atulondedde Katikkiro ate ffe ne tuvuba eri ne tukola ki ne tumutyoboola. Naye nga eyo si y'ensonga enkulu. Eyo si y'ensonga enkulu. Ensonga enkulu ffe ensonga gye tuyimiriddeko era gye tulwanira nti mu Buganda mulina okubeeramu temubeeramu baana na byana. Bino ebyokubeera abaana n'ebyana tetubyagala. So ne tubeeraawo nga bagezaako okutuwa blackmail simanyi tubavoola simanyi tukola ki naye nga si kituufu. Ffe tubabuulira amazima. Abantu abattibwa e Uganda lwaki Mayiga tavaayo n'akosa eddoboozi lye? Abantu abawambibwa ate nga abaana ba mu Buganda ebijja biggwawo nga Mayiga akyatunudde okyotegeeza tamanyi bintu bifa mu Buganda ate nga ye Katikkiro ateeka kuba ng'amanyi ebigenda mu maaso. Naye kitegeeza naye yenyigira mu ebyo ebyokutta abantu kubagoba ku mataka. Tosobola kubeera mu ofiisi ng'omulimu gwo gwa kukuuma bintu bya Ssaabasajja Kabaka ate ne weenyigira okubeera nga mutaabasibe. Teesa okubeera nga mugaana okubeera abantu batwalako amataka gaabwe. Mayiga ebyo bye tukwetaaza. Tukwetaaza okujja mu London ng'ozze okuteesa ebiteeso ebiyamba Bannayuganda oba abaana Abaganda batwalibwa ku mataka gaabwe ne mumenya amayumba nga tolina ky'oyogedde weesirisizza olinga akalaba. Naye obimutugamba nti ggwe Mayiga gogoba ku Kabaka gwe yalonda. Kabaka bw'aba yakulonda what have you done? If you think you're doing what you're supposed to do, why are we here? Why is Baganda not happy with you? Otunze Buganda Mayiga ogiriddemu enkwe olidde mu Kabaka enkwe. Kabaka omuzunza omuzza mu nsi eno omuzza omuzunza mu nsi eri omuzza omuzunza mu nsi eno. Gwe mu nsi muno mwoli mwe wazaalibwa. Kabaka naye muntu alina omusaayi ate naye ayaayaana okulaba ku bantu be. Naye Mayiga n'ojja gwe ne weefuula mulungi omu. Weefudde mulungi omu. Lekeraawo okwefuula mulungi omu. Tukukooye. Twagala okulaba ku Kabaka bwaffe gwe twalonda. Ate nga Kabaka w'entebe si yeffe. Naye gwe nga bwe weetaddemu yeffe. You're really, really fake. Stop being fake and be real. So wano wennyini waliwo emirango ebiri. So ffe badde tugenzeemu kaawo kukyajinga amasimu ono Katikkiro ne bamukukusa ne bamuyisaawo. Bamukusisiza bwe batyo mpola mpola ne bamukukusa. Naye tukomyewo mu bujjuvu weetuli
abamu baazuukuka naye gwe weena ali eyo toggwamu maanyi n'ogamba mbwe bamalamu amaanyi bameka abazze okwekalakasa ndowooza mulaba poliisi iyo poliisi etambula ng'erawuna era embeera ziri mu nteeko buli kimu kiri oke wano mu nsi Mayiga ajjazzeemu okuteesezaamu ebintu bye naye tugenda e Uganda lwaki tabyogerako lwaki tabyogerako lwaki tayogera ku ddembe ly'abantu okwekalakasa mu ddembe lwaki Mayiga tabyogerako ekitegeeza naye of course yenyigira mu abo banyigiriza kale tuli mu kafo wano yeeyita Katikkiro kazzeemu anti kasa tugamba mbu yeeyita Katikkiro nga bagamba nga Ssaabasajja yamulonda bwe bati bagamba tebakkiriza nti Ssaabasajja yamugoba olw'okuba Ssaabasajja tavangayo mujjudde n'agamba oyo Katikkiro omugobye muwumuzizza era bavaayo ne bagamba nti era Ssaabasajja ayagala Katikkiro byakola naye ate Ssaabasajja bw'avaayo ate n'aleeta statements ze olabira ddala ngeri ekitakwatagana okiraba bulungi nti waliwo ekikola ki ekitakwatagana tebi adding up so Uganda twetegereremu tuleme kubeerawo nga batusudiya twetegerere ekikyamu kibeera kikyamu amazima gabeera mazima obulimba bubeera bulimba teri muntu akisobola kutubuzaabuza n'atutegeerera twetegerere agenda kuziteeka mu famire mufumirawa tubagamba shame upon all of you sente ze muwa Mayiga agenda ziteeka mu famire yammwe oba agenda ziteeka mu famire ye mumufunirawa abasajja abakulu n'abakazi abakulu ne muteebuuza nti ne mazima ddala oli n'agenda n'akola mu London tunaatera okgenda mu winta n'okola ssente zo n'ogenda n'oweeyama pawundi 5 pawundi 5 ebyo nga ne ku famire yo tezitadde eyo ate ebintu bino byonna bye mukola era mulinayo abantu bammwe Uganda era nabo banyigirizibwa ate era nga bwe mubikoze ne Uganda mwe mwennyini mulinayo amayumba mulinayo buli kimu bizinesi naye wanudde mujja kuzuukuka nga nammwe batandise okubamenya nga nawe mwazimba nawo batwalawo mwena mulowooza mbu Mayiga abaagala nnyo Mayiga tabaagala abakozesa bukozesa Mayiga abakozesa bukozesa for his own benefits. Mayiga ali wano ali mu ndoodo aze kubba ssente Mayiga aze kubba ssente aze kuyisaawo nga bwe yatusaba ssente zaki ez'ettafaali nazo tetwalaba gye zaalaga Mayiga shame upon you. Mayiga, you need to think about Ugandans. You need to think about Uganda. Whatever you're planning, whatever this meeting is about, plan for Uganda. Yewe gambye Ssaabasajja wangaale tukulabye ng'ogenda eyo. Yes. Nze amaloboozi g'abamaama mugawulira. Abamaama bagamba nti n'abantu abeeta ab'ebitiibwa. Muli eyo tukozesa ebitiibwa byammwe okunyigiriza abantu bwe tuvaayo ne twogerako temugamba ate ne tubavoola. Nedda ekikyamu kiba kikyamu n'ekirungi ekituufu kiba kituufu. So bwe tuvaayo bamaama ne basitula amaloboozi gaabwe kuba bamaama be bannakazadde b'eggwanga. Bamaama awatali bamaama tewali ggwanga. Era bamaama mwena gye muli obanga wakeera ku makya n'ozaala omwana omanyi omwana gw'aluma
banaye muveeyo mulwanire abaana b'eggwanga Uganda. Abaana bakwatibwa ekintu kiyitibwa disciplines, ate biri ebintu ebyalingawo ku mulembe gwa Amin, ate biriwo times 10 mu mulembe guno gwa Museveni. Ng'ate twali tumanyi nti Museveni bwe yavaayo Ssaabasajja n'amuyambako n'afuna obuyinza, era Ssaabasajja yakola kinene nnyo, era ekyamuleeta okwenyigira mu nsonga z'okuleeta Museveni zaali za kuggyawo lwana kyemalira omutali bwenkanya. Ekintu kya Ssaabasajja kyasaagala obwannantagambwako. Kati ffe tuvaayo ne tubagamba nti okubba essente ez'omuwamusolo kintu kikyamu, ate n'omutadde mutandika okugamba tubavoola tubalingiza nti nno tuvoola Obuganda. Nedda gwe obanga olina ekitiibwa kikakatako okubeera nga ekitiibwa ekyo tuwa ebitiibwa. Ekitiibwa kiwa ekitiibwa, ojja kufuna ekitiibwa mu bitiibwa. Naye bw'obanga olina ekitiibwa ate nga tokiwa kitiibwa mwana wattu, taata, maama, ojja kuba oyozezza engoye ate n'oziteeka mu ttaka. Katosobola kumikisinga bintu bya mirundi ebiri, white and black nga ziri mu colors, n'ogamba tugenda kufuna result nga y'emu. Nedda wano twagala okubalaga okubakakasa nti ensonga gye tuyimiddeko wano eyamba buli y'emu, nga batasobola kuvaayo ne mwogera ne muvumeera ebikyamu ate ne mwekatana bali abanyigiriza. Mwe mulina okwekubako mu mitima, mwekyekinge, gendeko emimira, wetunireko emimira, naye ogambe lwaki ndi ku nsi kuno, kiki kyenkola ku nsi kuno, Katonda tuyantondera mbere ku nsi kuno, kiki kyensobola okukola ekisobola okusanyusa Katonda yampa obulamu buno. Mutunde mu miraazi ezo, mulabe ebikolwa byammwe n'ebintu bye mwenyigiddemu, n'okuleka mu mitima nti nno abaana be balaawa, abaana ba Buganda, abaana ba Ssaabasajja, nti nno abo abaana olaba bammwe wandiwulidde otya nti omwana we bamukutte ne bamulaawa, omwana we bamulingerimbye ne bamutwala mu nsi z'Abawarabu tebagenze kumufunira mulimu, ne bagenda ne bajjamu ebiwowoolo ng'oyo omwana wuwe mayiga kuyaba akafaananyi ng'oyo omwana wuwe gwe batutte mu Saudi Arabia ne bamugjamu ebiwowoolo, kuyaba akafaananyi nti oyo omwana wa mayiga gwe balaaye gwe bajjemu enjala, oyo omwana wo oba muwala wo gwe bagobye ku ttaka lye, ne bamugoba ku ttaka lye ng'ate bakozesa mundu ye. Katikkiro olina otya ng'abamu ku bakulu abamuganda abataka atibbwa emundu mu ttema eribi ennyo nnyo nnyo eritiisa, n'olema okuvaayo n'ogera ku kintu ekyo ng'otuvumirira. Kati bakulu bameka abataka bameka abannattibwa olyoke esitule eddoboozi lyo oyogere ku nsonga ezo. Ebintu bitono nnyo abantu ba Buganda bye basuubiramu abakulembeze okuvaayo nga boogera era nga bakozesa ebifo byabwe ebirungi nnyo eby'omukulembeze, kubanga obeera ng'oli Katikkiro, bw'obeera ng'oli Remulanga, bw'obeera ng'oli muntu wa nnono, ng'olina ekitiibwa, lwaki tosobola kukozesa kitiibwa ekyo ekifo ekyo kitolina n'otambuza obubaka obunaayambako abantu abangi abanyigirizibwa? Nti ne abantu kasasira bayiiseeko ekiteezi, abantu abo gavumenti nebagoba ku ttaka lyabwe, abantu abo bazze basasula obusuulu, bazze basasula buli kimu, balina n'ebyapa babisasudde byakyapa mu ngalo. Katikkiro mwennyini gwe wavaayo n'okuleetera byakyapa mu ngalo. Abantu basasula era abantu bakkiriza mu Bwakabaka, era abantu bawulize, abantu baagala Obwakabaka. Yadde waliyo abantu abo abali e Mengo nga ne Katikkiro nawe kooli
ng'ebikolwa bino biragira ddala nti gwe mulabe wa Ssaabasajja Kabaka, gwe mulabe w'Abannayuganda, gwe ayegasse naawe abanyigiriza Abannayuganda. So naffe tuvaayo ne tugamba munnaye ffe twetegerera ekintu ekibanga si kituufu, tuvaayo ne tubyogerako, ne tubigaana, ne tuwakanya, kuba ebikyamu kiba kikyamu, ebikyamu tubivumirira. Era bwe tuba tutuuse wano n'olaba nga tukutyobodde ekitiibwa kyo, jjukira nti waliwo ensonga lwaki ekitiibwa kigenda. Ensonga zino wammanga abantu bakwesiga nti ogwe ogenda okubabeera obakiikirire, obeere omukulembeze waabwe, oyambeko Ssaabasajja okulamula Obuganda, ate nga wenyigidde mu kunyigiriza Abannayuganda olw'ebikolwa byo. Buli lwotunga n'odayininga n'oli anyigiriza Abaganda, oli awamba obuyinza. Ssaabasajja yavaayo n'agamba tetulina buyinza. Ndowooza eriwo wookonye nevaako negira, eriwo wookonye negira ekyaliko egenda mu maaso. Tuula yimira Mayiga n'abamugiriddeko tukwegayiridde, esobola okumuvingako wano maaso. Tukwegayiridde baamunako obuntu okujjukira nti no naawe byobakola bijja kukuteesera naye ekwefuuka. Beeramu n'ekisa okujjukira abaana Which one? Probably. Yeah. No snow. It's not like kind of good park there. Yeah. Maybe they are visitors, people who are using it inside there. You give them a ticket. Just give them a ticket. They've got a big game there. Okay. Mayiga n'abagenyi abazze wano ku conference ey'okwefuna aba obeere genuine, obeere n'amazima, oleme kulimba bantu nti ozze kulwanira Kabaka nga mu butuufu okimanyi omusajja bananga negaseka onfunye ku maanyi kati naye mbadde mpulira naye mbadde nesanyu kati ngenda kunyiiga mbadde ne mulaalo naye kati mulaalo egenda omusajja ono tewandize. Katonda atukwateko nefuuka nepolisi ng'olina omutima obeeremu n'omutima ogutuuka ogulumirirwa eggwanga nawe kennyini okwerumirira kubanga ensobi z'okola kijja kugenda kitakuba kisikire nga kigenda kirandagga mu famire yo. Lowooza nti okukadde okuzikirwa era leka kennyini ebyefuna biita esawa yonna biggwawo tosobola kumanya naffe tetumanyi what tomorrow will bring, naye bw'obeera n'ekisa osobola okubeera n'okulumirwa ku bantu ne Kabaka naawe n'olumirwa ensi egenda. Abaana bangi nnyo bebasibidde obwereere, okimanyi ekituufu okimanyi tukimanyi olina omusaayi ku ngalo zo. Abantu abafudde nga tobalwanirira kola kituufu kyokka, tewetaaga kwenyonyolako nti okoze kino na kiri. Kola kituufu kyolina okukola okimanyi. Tukusaba obeemu n'omutima ogulumirirwa eggwanga naawe nga weerumirirwa gwe kennyini ekyokuba ng'osobola okuleka emiragiro emituufu. Tusaba bamalayika bo abalungi n'abaffe balwanirire ekituufu
ekituufu tetwali badde wano nga tukulondoola naye okimanyi ensonga lwaki tukunoonya kubanga twagala oyogera ekituufu bangi bali eyo bakaaba abantu battibwa amataka bagatutte naye nga tovaayo towangayo ko kulwanirira kituufu tujja kwongera okusaba katonda kwateko omutima buli kya lumu n'otuukanka tusuubire olabika olina abantu abalungi mu conference tobalimba ezaako okubabuulira ekituufu kola ekituufu tetwali badde wano tulina emirimu ekyokukola naye twefiiriza tujje abantu banaye tutandise okufuna abafayita abalala batuuse nabo munaye tubadde ne challenges nyingi nnyo tubadde ne challenges lwaleero nyingi naye bagambye ogenda kuleeta kana akantu ebirwanyisa bituuse naye twebeereddemu tumaze ne twebeeramu tumaze ne tufuna tubadde tulina okulaba mugenzi wali ku dduuka wali munda omwo mu kizimbe ebyo naye ngamba ano nina okusala mu magezi abantu bagenda ku contributinga nze nzitewo naye tugenda kufuka kya kabaka daihat mbadde nina okusala amagezi tufunye challenge ate bambulidde onkubiddeko nenziramu nenkuba naye nga tukwata oba njagala kumpa programu yo bweyimiridde soko oyabyemu wano tandikirawo bikukubye mpozi okola bya gardening oba byakola bakambuze bano bamaama oyagala kudopinga kano weyongereyo ani agenda okujja enkya tomorrow Saturday tubaagala tumukomewo nze ndi wawala by the way mbakakasa era ngenda kuddayo era nkomewo enkya naye kati oba obeera wano mulanda banaye munyigize mukomewo enkya munaye sibitegeera mumulabyeko n'amaaso gammwe Munange omusajja ezze nayo bena ffe wano n'amulaba tumulabi omusajja ezze nayo bena ffe wano tuko omusajja yagenda okuwewe Sweden ne bagenda ku befaani efebikako bwe tuti nga bamuyisaawo anti bayitidde eri bamuyisize eri naye oba tumulabye oba tetumulabye nedda asumbiza saawo obadde otumulabye omusajja ezze nayo bena ffe alina akabzi wano bwatu maaso onaga nti bwe yatuukidde nga yogera naffe batuzabuzizza ate bade tebajja kubayo kwogera kati ali omu ali mundambu onaga ekyamulabe abadde ayogera munene ajja namwogera kwatulamugamwagusipalisakamukipiremda namanda bajjayo ekamera efaananyi temukweka mbaleke bakuba ebifaananyi naffe batukuba naffe nga tubakuba nze mbakutte obwedda mbakwata wano timutiisi beberabera bizjasi banaye abali ku mukutu tukyaliko nnyo tukyatumbiza saawa ndwana tugenda kikuba paka saa 12 nkomawo era ngenda kukomawo live mwetege muyite bannammwe babeereko wano tuze kugoba mayiga wano England tuze kumugoba addeyo e Buganda asooka atereze ebiri mu Buganda ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso ebikyamu kati alina kusookera ddala eri alyoka ajje wano azzeewo okutwala programu za Museveni programu za Museveni zaze wano waliwo NRM meeting gyeri wano tewali kirala so tukomawo mujja kubeerako naye kasaawa zino kansooke neeterezeemu wano ntereze essimu tukomawo tugenda kubeerako wano live tukikube